Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Waliwo wembadde mpita ita nengendako ku site yemuko nengendako ku ka blog akamu ka Facebook page aka Museveni Police ke bayita Uganda Museveni Police. Benkalabyeko Uganda Museveni Police ndabyeko post egamba nti police eri mukunoonyereza ku masasa agakubiddwe Kamoocha nga omwami omulugwala waffe si papa bagamba nti yazze n'abajambula ababadde n'emmundu ababiri abadde n'emmundu era nga police egamba nti evidence gyefunye efunyeeko ya ssasi limu efunye ekisosonkole kya ssasi era bagenda ku investigations okudetermininga ani nannyini emmundu eyakoze ekikolo ekyo. Kale no bannayuganda mwekubireko mu ngalo police efunye ekisosonkole naye nga police tenaba claiminga nnyo nti ekoze investigation jansoke mbaze that Museveni police are the most useless people in the world, the unprofessional people. They've never been trained intelligence, they've never been trained nothing. They don't know what is rule of law, they don't know investigation, they don't know what is freedom, they don't know what is protection, they don't know what is security, they don't know nothing. All they do is just to put on uniforms, walk around Kampala, walk around the cities in Uganda to intimidate people and create fear in them so that they can protect their dictator, Yoweri Kaguta Museveni, to remain in power, and those who support the dictator. Now, kakati gwengoliwa NRM, njagala otuule wano. Bulungi nnyo ulize. Mumanye nti ffe abantu muliko tulina amagezi. Polisi bwegamba nti efunye ekisosonkole e Kamoocha. Efunye ekisosonkole nga evidence. Era egenda kukwata ekisosonkole kino enoonyereze kwani nannyini emmundu eyakuya amasasi e Kamoocha. Na ngenda babuuza ekibuuzo mwena bali kuna bandaba. Ekisosonkole kye bafunye kimu. Naye abiriga yakubibwa amasasi ameka. Ebisosonkole ebyava mu mundu yatabiriga bamanya yatabiriga. Ebisosonkole ebyava mu masasi agatta Kaweesi bamanya nannyini mundu. Ebisosonkole ebyava mu masasi agatta Kirumira bamanya yatta. Ebisosonkole ebyava mu masasi agatta Gundi Kigundu bamumanya. Ebisosonkole ebyava mu masasi agaseba basheeki b'emizikiti bamawulana abasiraamu bamanyi nannyini mundu ezo. That is all stupidity. They're talking nonsense. Nonsense. Bagamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Naye ate bagamba ennungi tezikyameka. Olwaleero muli mu buyinza nawe olunaku lugenda kujja tenze ekyensinga okwagala ku bannayuganda kwe kuba bannange buli muntu azaalibwa mu Uganda yeerabira nnyo. Omuntu yali omusajja yali very intelligent, omuntu ataasoma abeera mugezi. Amini yali mugezi. Amini yali mugezi. Muve kubano propaganda gwe babateekamu nti Amini yali anga abantu, Amini yakwatanga abakazi, yali propaganda wakujjako Amini olw'ensonga nti abazungu baali batanya Amini tayinza okukozesa ebyokulwanyisa ebyobulabe okusanyawo ensi zaabwe. Nabawadde emboozi nti ejja gisaaka Amini yali 1978 Amini kugamba nti ngenda kukuba South Africa Johannesburg. Amini statement yakola kubanga eno ensi Johannesburg South Africa yali abazungu by then. Abazungu they were in power. Kakati gwe ngamba nti Amini yali anga abantu gwe nga teyakulya gwawonanga otya. Eno tugende mpola mpola. Omwami si kansala, si LC, si member of parliament, taina wakola, taina kifomo government, wabula yali awo kadeidei bamuyita Balamu. Wabi alumano, wabi aluhanga, wabi alugwiro, wabi yani Balamu. Munyarwanda oyo. Balamu afuse negotiator, which is not a bad thing. Kubanga yakola mulimu gwe, awagira candidate we no problem. Ne akoze kyamaanyi nnyo okumanipulatinga struggle y'abanna Uganda. Nti yefude negotiator ogenda okubba aba oppressed. Okujjanga abajjayo nga abazze eno okubawa amagezi okwongera okuppressinga abantu abali oppressed. Balamu oyo gwe mulaba akoze statement n'agamba nti Fred Lumbuye yansindikidde message nga asaba sente. Bina Uganda nga biri ku TV ya Uganda biraba. Akasima akakutte bwati nina wano message ya Gundi. Nsobola tukola Facebook page nga za Museveni. Tukola Twitter tubi editinga mu Photoshop.
nsobola okukola group chat ya WhatsApp nenji postinga nga njoga ne Bobi ne Museveni nga tuteesa bina tubikola kati bana Uganda abasiru balamu bayogera ekyo oyo balamu mulaba ababalamu bayavuwala ku mulembe gwa Amini abasajja balinga balamu abasajja balinga balamu obuyinza bwachuka bayavuwala bavu tebalina ke bayina abasajja babalamu be mulaba be basigala mu nsi nga tebalina mwana tayina nyumba tayina nga tuwe bali don't worry about them. I want to remind you Ugandans that this struggle is not about MC Norman. This struggle is not about Balam. This struggle is not about Bobi Wine. This struggle is not about Lumbuye. We are all just people. The struggle is about Ugandans who are 40-something millions. It is their choice to choose the leaders they want. It is their decisions, because the decisions that we make will determine the future of our future generations. Zenkumulira mwana Uganda abatekirizamu if Bobi Wine was very weak kumulembe gwa Besigye mwabira bawa bino Besigye he fought, yes he fought what he fought mwana bakabasajja Besigye ngabalumba godi kati vamu FDC jangu mu NRM kakati gwe UPC mwana bako political parties nga zekuba mwana bako political party mu erwanyisa Besigye UPC erwana gundi erwana Besigye tutekala ya green ya gundi mwabira bakebyo mwabira bakebyo byonna tebyaliwo. So with your weak mind oyinza okuluza mbu Kyagulanyi bamusobola era Kyagulanyi mugezi Kyagulanyi yasoma n'amanya. It is either you remain silent or anything you say can be used against you. Kakati si papa yagambye bakubya amasasi naye kakati nange nebuuza okuba otya amayinja omuntu ayine mundu kitegeeza kamwako. Propaganda, the world is watching. Mwabana Uganda you can't see, but the world is watching. And the time is coming. Guno mulembe gwe kutwala Museveni. Gulijirie milembe dijali ja kutwala Museveni. Guno mulembe gwe kutwala Museveni was never fearful. Eri Besigye. Ye Museveni yamanya tikati Besigye kaje muteke ko tocha mukube migo mumenye amagulu ndage bana Uganda and any opposition party which tries to come out to challenge him njamba kola chena kola Besigye. Now those that are going to give up. Museveni buchanga alwana mu opposition tafuna ngayo challenge ya muna Uganda munansi goba na Uganda gwali omunya Rwanda omunankole njagala obikula amaso n'amatu wadde webuzabuza njagala okitegere tibananyini nsi bazze bamazeeko. Museveni kubikolobero byakoze akubya amasasi aseyasini kawuma police etugumbula abantu sipapale se mundu gundi akoze eki senga bana Uganda ba giving up danga ne Kyagulanyi ne bayogera tubera ku Facebook ko tukoma my friend on ground people they know what they want just because they live in fear but the day they will forget about that fear Museveni ajagenda kano kyakuba tia gas notice atiso omuntu e Uganda okyakuba amasasi Museveni tifia jaine eriemu tachadda mu nsiko mwabanyarwanda bawagira Museveni muri basiru tewakyali nsiko gye mugenda kugenda mwabanyankola abali mu government ababaseneza coronavirus ababaseneza enzige aberimba mu muri pa muina ranka muina kina mu abaganda abasama tewakyali nsiko gye mugenda kuyinga temugenda kugenda tewali agenda bakkiriza luwero temugenda ku bako border gye musalanti muyingira mukole nsiko temusobola. Muve kubile mula mu TV mubala mwalese gundi ku TV basaswansa sule bwenjagala TV sawa zino nsasumpayo millions zange 2 ne bampa 2 hours nemberako bachita airtime ogula airtime TV zikola sente Museveni yawamba media na wamba na radio sente zone zivamu zidawuwe yabiwa bana be bakazi be kati go NRM aliyeyo musiru aloza nti Museveni ayina power nga akutte mundu. Museveni ayina power nga takiza opposition kwetaya. Museveni ayina power nga akonta naye mwenyini yekuba mukama yepamira. Mubere amagezi Museveni is very weak. Kiriza Besigye agende mukono, kiriza Kyagulanyi agende mbale. Kiriza buli omwa kwate wakute. Nawe Museveni ogende aluwa. Democratically tugende free in a free country. Tutambule tunonya akalulu Museveni atukuba akalulu 2 mugu mutasobola. Tasobola kubanga akimanyi he has nothing. The only thing Museveni owns is a gun. Nze tunabasajja ba NRM nga bali wano basama babuloga notunuli akana katoka ku Facebook no mani yasama ki Museveni mpaka last nga nyoko yes babikoyi bya jajjawe byasikira.
Museveni mpaka lasting myaka 25 cha 7 normal ku Facebook mwana nina yakayimba kange nsaba nyambe tukafulumye mpa emitwalo 10 nyamba anti kati nze ndi muyimbi ate nyamba nga nyolo nyoko taina sente kitawe myaka gyakoledde tasa kuwa sente ngocha asabe emitwalo 10 mpa emitwalo 10 mu Uganda Kampala nga nze ndi Bulaya goza ngogamba oli mu Uganda yeyagaza bana avuka watu mwebereremu era Museveni wa amanyi era Museveni musobola era mwetubabulidde muli bavumi ani asinga bivulo okuvuma ne ku TV abadata ndisokuwemula nagaba namawuli mulinde kokose mukiriza bino ku TV abadata ndisokuwemula abadata ndisokuwemula ekyo kubiri yesiye kubasiya zinga propaganda ba lesbian. Those people they are meant to be. Oh, you're a lesbian, I don't have a problem with you. Never again in America, my village data, but they call you a lesbian and sister Musobulamu. They are lesbians and they are gay people. I don't care. Zomana wangabata de siaga no baby ye wange. Since when I went to Namuzala, ye what? Everyone has a life to live. Everyone has a choice to make. Muja kwa siriwaliza mu Buganda je baba pamisa mu mbugo mbuna mbwa mwana aliye bisiaga mwana ye wabo batu bayazaliwa. Bwatu bayazaliwa yayagala basajja banagala bakazi bane. Stop your nonsense. Stop your nonsense, you're idiots. Bana Uganda, you're idiots. Stop your nonsense. Nabagama muli basiri nyo bana Uganda. Chovula amwambala afupeti, no yambala kajini, no yambala legingi, no teka mu tight, no teka mu smeka sofera, no gere mu mazi mugena kuuga. Ohugo otango yamba dempale munana. There is no freedom. Mungena ku beach kuuga. Choka mu beach yamba de chishoti jini, mundo tadde mu Mothers Union, nga satu, ato tadde mu neka G-string. Kataka G-string bana kulaba batandika kunyumide ngo yamba de jini munana ogena kuuga. It means that your country has no freedom. Tuvanti muna Uganda balabo mukaza yamba de kamini asa amilia. Nebula ya basama. Akawala kalibwerere kanda za magulu mama. Everything is new to Ugandans. Everyone has a life to live. I want to say it loud and clear. I don't have a problem. That is your nature. No problem. It is your life. You're living your life. The government does not have a right to control your life. The government has a right to govern your rights and to protect your rights from violating other people's rights. Museveni does not protect rights. He abused what we call human rights. Munayiga dimo bongo. No chirabanga cha enyale mu kyasama kiryawo kiringe ntulubirwe mfukemu kiryawo kikuba kere Museveni mpaka lasti. Museveni mpaka lasti ngatudde mukazigo mwatadde kamera mwayogerera. Ali mu myaka 47. Azimbye akayumba ka bisenge bisatu ayine myaka 5 mu 8. Azimbye akayumba ka bisenge ebi bisatu. Nenga no kazimba yamala kutunda mizindalo gya gundi, yamala goba diru yataka, yamala kola bati. Tayina mulimu musomerere mu buto gwe yali asomera agufuna mu sente nazimba mu nyumba. Hauza Museveni mpaka last. There is nothing. Kumulembe gwa mean people used to work. People that were working, they were earning money. Amen said, I am working for my people. I am working for my country. Museveni said, I'm working for my family. I don't work for anyone. Such a leader talks nonsense publicly. The world is listening. Is a leader, Yoweri Kaguta Museveni. He's calling the citizens of the country idiots. No any other member can go and accuse Museveni of insulting Ugandans. Basaja mivule agamba wano na agamba ko kapenge penge kali ebisiyaga bakazina mutako wololo ye mwenyina agamba abantu bavuma yavuma wano Fred Rumbuye bubinyo na muvuma na mulangira na agamba nti bana people power bavuma ate buli wuli omuntu omusisuru ngali myaka 7 ngakose kigambo people power oyo manya matako ga mfudu kati basaja mivule tomulaba kubera ona asamira musajja mukulu jajjaffe alinga ntulubiru entulubiru efuke mutaba na makulu ebewedde Ojireke tobyenge eriawo kati obalamu aze kufuka mu kimutamu mu mivule afuse mivule amufuse mu bwongo temugenda kudamu kula mivule era agenda koma ku Facebook agenda kuogera ki mivule byayogera byonna yabiddingana da Museveni musi wa abantu abanankole babbi batubye senda ba western abano bakyamunyo byagenda okuogera ate katagenda ba defending ati ndi Museveni byakoze bingi ngatabu nako abadabi vumirira Bana Uganda mwebereremu. Mivule taina chaiza kunyonyola muna Uganda abadda amugoberera abadda uliza video ze. Okero ta kumachana ogama ti Museveni akoze birudi bingi ngate go baddo bivuma.
okero ta ku machano kanti Museveni mulungi nnyo ngo badoga mbatta abantu okero ta nga Museveni mulungi ngamugeza ku regimu y'obot yamini tosobola. So all they wanted was to silence one voice. Oyo mivule bamumaze. Ekyo na Uganda temwina kuba na fear kubanga mivule bwavaawo struggle si ya mivule. Normally bwenvaawo struggle si yange. Bobi Wine bwavaawo struggle si ya Bobi. Struggle belongs to all Ugandans who need change. Struggle belongs to the people who are oppressed under the dictatorship of Yoweri Kaguta Museveni. He has been in power for 35 years. No schools, no roads, taxpayers, they don't benefit, no proper governance, no rule of law, no nothing, no jobs, no poor infrastructure, no clean water. The Minister of Health is poor. Minister of Agriculture is dead. Cultural systems are dead. There's nothing. Tewali. Nabagamba Museveni amanyi weakness ya feweri. Weakness ya feriemu. Kwefula basoma nenga mageza amazale tetuyina. Kino mukitegere. Njagala mbabulire. Museveni ekintu ekituko bana Uganda akimanyi kino kyogera alali. Tugene tuoza mutwasoma nva makerereke ayunze nino obongo nino ngolya ukisajjalala kikazi kiriawo obongo obuzale. Even if you can go to school to seek for knowledge, as long as you don't have what you call wisdom, amageza amayonke kuberera nyoko, knowledge won't help you. Oyina kuba n'obongo obuzale, the common sense which is not common to be found, okusobola okwanalizinga ensonga. You can see, but you can't analyze. You can analyze, but you can't understand. Mundika bana Uganda. Nze bwandaba abantu ba NRM nga banyonyola Museveni birungi byakoze. Ndabira ddala nga banyonyola embwazi na Uganda abasiru abali ababebase. Talina kyakoze. Mama wachimanyi, dajja wachimanyi. Nabagamba nti Uganda mukyalwanire okusika. N'ogamba tata yafudde ngenda kusika mulwana. Nze nange nakakira babulaya n'enterera obongo. Abantu bakyalwanire okufuka omusika. Era nze nasika. Kati Museveni atumanyi obongo ffe buli awo. Tulize muzeeyi yaffe tusike. Nja kubeera musika. Ngenda kusikira tata wange yannonda. Tata yangenda kumusika. Tata nga badde njagenda kusika. Obongo waffe bwasitaakingirawo. Awo Museveni atufuga. Batreka mu culture nabagamba nti ebintu bibiri ebisobola okusiruwaza ensi dictator agifugira emyaka 5. Culture ne religion bintu bibi nnyo. Naye Uganda bwe negenda ekula mujja kutegeera eddiini n'ebyobuwangwa bintu bifu nnyo. Njagala babulya mugende ku Google mugende nga mwetegeeza ensi agobera ebyobuwangwa. Mugere mu Indonesia wano mulabe. Mugende India wano mulabe. Baavu bazibu nnyo. Kyovanti omuzungu ensi wafuga omuzungu. Agezaako kumika chwante bintu ebyo abijjawo nabirekeyo mu baddugavu mu byalo. Era wetegereza nnyo njagala ogende Eastern Cape. Waliyo obufongo bakyasomba buyumba bw'amabaati nenga bali mu South Africa. Nibogena wane Soweto era obasanga baliyo bazayoni yenkosiye hayabadinde ngozi senzeni nati nawa neba yera bazinela bakonenga to wansi banaku bazibu baliyo bambale bigoye bye nibagenda ku mayinje eyo wagune ba senzeni tina senzeni kulunkulu sisize mayanirana maya baliyo bambale bigoye ebyeru bambale bya green bali eyo bafu bali mbuyumba wabo batimbo nkulunkulu uyeza manje uyafiga manje uzosiza nabayira mu ekikuma mugamba leta le mali ilete lana ilete lapa uyifage lapa nkulunkulu uzokusiza uzokunigeze mali enkulu era yaleta sente zona nasiteka wali asigala tayina mwavu tebiri mbutundo obusinga era gubuli wosanga abantu nga bavu nonyereza nnyo ojja kusanga obukanisa nga buli mbuyumba bwabo bati oja kusanga nabagamba nti dini eriemu y'Obusiraamu tomala gasanga muzikiti buli wolaga tomala gasanga muzikiti
era bagamba omuzikiti ogusooka guguli eri ate ogwokubiri guguli eri. Naye buno bubalokole buno bukristaayo buno nanka olaba ne church z'abakristaayo osanga emu wane endala ate ebeera eri. Naye buno kasitensi eyitiramu amadiini region ennyingi empitirivu. Kati abantu b'Uganda baloza mu lubaale buli sawa bane obajjajjaffe babutwala bannange batujjako ebyobuwangwa bannange lubaale baffe bamubba wowe maama bakera kufuuwa mmindi twagala change bakera kukona ddagala kusekula ddagala genda kuloga genda kutega matalo. Temujja kutegeera reality za reality nze mabuli amazima. Mudda omweraliikirira basajja mivule basajja agambye bwati sembo ate bala matumala kaba tebalina makulu. Kyagulanyi kugamba mbaleke bajeti abalabira ku bikolwa byabwe. Museveni tayina maanyi tembako kyemutya. Museveni amaanyi agayina mu mundu mbabuulira nti bannayuganda yabanaakawa buli mundu mugenda kulaba nga buli musirikale agikuttege mukalidde mu ngalo. Museveni tasobola kuleeta military n'eyiwa abantu 10 nga bakuba amasasi mu Kampala okujjako nga aluguddewo ntutalo. Ate bannayuganda muleka mukyalimba n'abazeeyi abapama ku nkoma abakadde abapama mu diapers abawuza mu batya Museveni. Guno omulembe gw'abavubuka bakufa kufa na kufa 2021 Museveni agenda. Museveni agende ne regime etwala Museveni. Abasinga obungi mukikkiriza. Muli kubakadde bana bapama mu diapers babatiisa. Era Museveni temujja mutwala. Museveni bali bapama mu diapers ebyenda byafadda. Baina ze high blood. Tebalina makulu. Bakadde baffe twasigala balabirira nga bakadde. Sibe batusalyawo ekyokukola. Bannayuganda muzuukuke. Museveni ekimukubisa Bobi Wine emiggo. Museveni ekimuguza babbalamu. Museveni ekimuteesako basajja mivule. Museveni yatidde Kyagulanyi. Kino mukikkirize. Ono si propaganda. Ensi yonna ekimanyi that the #1 contender, the biggest challenge for Museveni is Robert Kyagulanyi Ssentamu with his followers. The #1 contender, the biggest challenge for Museveni are the youth of today. Yali amazi abaziba amaaso. Mumbuulire nga ku mulembe gwa Besigye, ku mulembe gwa Ssebaggala, gye bayitanga abantu bateka ku TV kakati ono sayini nga wano empapula nti togenda kuddamu kuvuma Museveni. Akati gwe sayini nga wano. Full figure bwe yali agenda wa Museveni bamutuuza nsana mugamba sayini nga togenda kuddamu kuvuma Museveni. Bamusayininga sempapula. Full figures Achibaka Katobe yagende wa Museveni. Bamuteka ku TV nga sayini nga ntoddamu kuvuma Museveni. Nze nomani mundaba wano. Nze nomani wemba nkutomanya waliwo ekiriwo. Nze bolaba nga nkutte mu kintu bwenti nolaba nga nemeddeko. Senga nalinja gasenza Museveni nze omukube alibadde nazifuna mu 2017 da. 2018 bazireta zali bina nziddamu nsi yonna ezimanyi nsibanzo bina. Zali nyangu nnyo na connection impitivu ne bampayeke senga kati ndi Uganda ntambula ku ground yawo. Nanange ngamba Museveni tajja kugenda kubanga ayine mundu. Kyagulanyi tayina kyampa. Nabagamba olumu mukubira n'essimu ndatagikwata abeera busy nga nebye mubuuze birala nnyo. Tekinyiiza. Lwaba yogedde na message nangamba ya man rasta man chechiriwo namugamba ize mbadde kebera ko oli mulamu nti ndi mulamu boy. Nenkomaawo. Segomba eri mtu kunkubira simu. Segomba babi kumbuuzaako. Segomba Bobi Wine kumbuuzaako. Segomba ani kubanga struggle si ya Bobi Wine. I am more than Bobi Wine. Amanyi gali munze. Nze nina okuleta enkyukakyuka mu ggwanga. Amanyi gali mu ggwe gwali awo. Museveni atya gwe. Museveni ayina amanyi. Nga polisi egoba Bobi Wine embale. Museveni ayina amanyi. Amanyi ge muyite mundu. Oyo demokrasi gomagala mu abaini alemu. Museveni ayina amanyi. Nga ataddewo lockdown ya bessereza coronavirus azikose mu campaign. Museveni ayina amanyi. Nga bataddewo enkala y'enzige. Museveni ayina amanyi wakabi. Nga polisi eri mukutta abantu okuba amasasi broad daylight.
Police is killing Ugandans broad daylights. Museveni wa amanyi nga bamusabe ebipapula bimogerako byasomera mulema okujjayo agula baloya basabe Kyagulanyi empapula. Museveni wa amanyi nga abera ku TV n'akaaba, you are not going to intimidate and if not we shall crush you. Ngebivumo bimukabya amaziga. Museveni wa amanyi nga takyaweza myaka 9 mu maaso mu bulamu bwe. Mubera abantu abaton with the public. Oliwa NRM, and you are saying that Uganda is a democratic country. Is it a democratic country whereby the opposition are not allowed to reach out to their fans or to their forum? Babade bakutemuze mbade nkumite mufayo. Nabagamba nze sina network problem. Bagikwatamu we bati. Bakwata bazanyina mu page balabe w'abantu banaakomawo. Nabagamba mu mberangako mu bwezi ne musirika tubimanyi. Baderi mu yosisi ne bagamba uya ali live ne bagitawanya page bagitawanya kate dakika zuita wonga 2 ne baga kate bakendedde kuye bali tugende maso temufayo nze nje okusibula ne bweva ko maisawa namba nja kubera katenge na kudda ate babereko. Don't worry about that. Museveni ayina amanyi nga opposition tegena ku ma TV. Museveni ayina amanyi nga Kyagulanyi bagena ku radio mukuba migo. Is that power you're talking about? Is that the democratic power you're talking about? You as NRM supporters, is that the power? Is that the power you talk about when Sipapa can walk with a gun AK-47 in public? Is that the power you're talking about when police can deploy 2,000 police personnel to look after Kyagulanyi movements? Are those the powers you're talking about? Go in at them kubuza. Power joyogera ko Museveni okubanga nga ayina sente kitawo za koleredde. Museveni okubanga ayina sente zo kolerera omusolo gwo. Amanyi goyogera Museveni okubanga agabe mundu mu bantu bagende batta abantu. Amanyi goyogera because Museveni can close down all radio stations and media houses. Not to talk about the political parties, other political parties. The powers you're talking about is because Museveni can kill anyone, can torture you. What powers are you talking about Museveni has? You as an NRM supporter, I'm asking you, what powers are you talking about that Museveni cannot go? What powers does he have? Who told you that Museveni owned the army? Those army personnel, they know what to do. They're just waiting for the reaction of the people. Those army personnel you see, they know what to do. Even Enanga knows what to do. He knows where to pass. He knows where to go through running away from the country. He knows. Era Museveni wa amanyi nnyo. Era Museveni agenda kuwangula Bobi Wine akalwa oli musiru. Nga Bobi Wine bagenda kulejo okugenda kikemba bagigalawo. Nga Bobi Wine babera mpapula za mawuli Museveni atuya nettako. Nga Bobi Wine bwakwata bukwasi microphone. Hello people, good morning. Museveni abera kulinga kanuda maso. Museveni is powerful. Do you talk sense? Mogera, because you're paid money to become fools, you just talking without, because you lack common sense, you know, naturally. Are you talking because you know how to do propaganda? What are you talking about? Does it make sense to you if Museveni is failing to challenge Bobi Wine politically, challenging him with guns, intimidations? Because one day, remember, I was not born 1980. And being old, it does not mean that I'm clever than you. But what it means is that I've seen enough. And I know what I know. So instead of you becoming an idiot, take what I know and add on what you know. We stand together as one. Senga Museveni buli abali bamuwagira ebagaggawala. Senga Uganda teri akaba bwavu. Mama abantu nga bawagira Museveni mu 9. Abantu nga bakabira Museveni mu 90. Ha! Twamwalira ng'endagala afande kuja hapa. Tapita hapa.
But Museveni is very strong. Atambula na atirale. Museveni kati wachibabuza achi Museveni atambula na atirale bagamba security. Why do you need security in a democratic country? Mizinga emekaje mulabe gitambulia ku Queen. Bomu mekezi tambulia ku Obama we yatamba Obama ngati bomu mekezi zamtambulia ku. Mandela atambulanga ne mundu meka Mandela. Those are stupid African leaders. Those are military leaders who are not democratic. Any democratic leader elected democratically is free to move around his country. He is free to exercise his freedom of movement as long as he was elected by the people. There's no an attempt of assassination to a leader who was elected democratically. No one has time to be against a leader who was elected by the people. All leaders who have been assassinated, they came into power by military coups. They came into power by military coups and wars. Era mwa people power mwerimba Museveni Tagenda mwerimba ono musajja ina amanyi mananga musajja wa amanyi nga Bobi Wine akuta microphone ya $5 ayogera mbo halo ne bamukuba emigo wa amanyi nga okulaba obulabi edi mutwe nga ayita mu Kampala ngensi emagamaga police ngeyika alagawa wa amanyi nga musindika sipapa na mundu kamocha ono Museveni nyamba buze kibuzo kino muti mmanyo bwa ena buli kuno bula bwasamiride buli ngentulubiru enfukemu buli kuno bwasamiride buli ngentulubiru enfukemu ebwawo okweggala Tagenda mwerimba pazi mwagala ntalo era obote bya yogeranga mu kinana mwabatafuna mukisakuliza ku obote mugende ku YouTube interview jeziri bagamba ngo obote why don't you sit down with Museveni? Museveni said he's ready to sit down with you. Obote said no, I cannot welcome a terrorist. I cannot welcome someone who's very greedy. I cannot share power with that idiot. Nimamugamba tekyali kuyambye nnyo okutula n'akasajja ako nti no, let him go to bush if he wants a war. I'll destroy him. Ye Museveni byayogera yakopa bakitabe bayogeranga bali bakiba obote mwabagara entaro mwena tujja kubakorako we shall crush you. It will be too late for you. Tudamuna kugamba mbate era nomani bamulisa yali decente bajjo yalidde struggle ya bajjo gwatalidde toliwo sigala wo oyimirye ku mulamwa bajjo mulimu erinyeri bajjali muntu ogu era abitex yalidde yeba abitex ali ogu yazalibwa bwomu n'abaana be bazadde ate n'abaana be balina choice ne bajjo abaana bazadde balina choice era mivule ntulubiru mivule malaya namufusemu jjo kati agenza wa Museveni amufukemu aja kuva Museveni agene wa mauna ya mufukemu kati abasajja bagaba abasajja bakulu tebalina mugaso ku nsi kati mivule tena kyakolerera senga mivule abadde akolerera abaana be yali badde akugamba nti bannange afadhali kansirike nsevinge byenkoleredde abaana bange babeerewo talina kyakolerera mu nsi kubanga mivule kati alwanyisa abaana future y'abaana be gyalwanyisa. You cannot work for the future, then you destroy the future. Taina kyakolerera mivule. Muvule yali badde atunda mu baana bazadde n'agamba naye benzadde muno temuli bawagira change. Benzadde temuli bensomeseza kusoma law. Benzadde temuli bensomeseza kufuka leaders. Benzadde bandu bakimbadde mbaweerera. Jemiji emito ekyagala okuleta enkyukakyuka mu nsi. Kati alwanyisa obuyigirize bw'abaana be. Alwanyisa n'enkyukakyuka abaana be gye bali badde beetaaga mudda. Alwanyisa n'omulembe gw'abaana be n'alwanyisa n'entegera y'abaana be beba basajja nabagamba batadde banyammu abakuba banyammu emigga waka abasimuza banyammu abanyumba ne bakulukuta amavivi abazala mbanyammu abaana 7 nga tamuwasanga na mpeta beba basajja abalisaga banyammu nga batudde ku mikeeka ng'embizzi ng'embwa ng'omuzungu bwe yali atukumidde mu buddu
nga babagamba omusajja omuganda atula ku meza waggulu beba mivule ngemanju katoyi kankoma nenga mama ali anga mbizi mu nyumba tata ali omutwe mama ali akikira tata ali omutwe engombo y'ekitumba avu eyo abana temuli mmere nga kyamu tanalya kumanyoko biba basajja mulaba beba binvule asomeseza abaana abamye ebifo balina okubeera yayagala bituula mafuke leader asomeseza abaana batanisokola ate ababuuza sente ze mukolerera zirwa tata yagala zikwata ndaga omusala gwofuna ofuna meka nze kitaawo nze nakuwerera era sente zofuna mwebali abasajja Uganda bakulu bati balina obwongo obwo mwana sente zakola omwala ine emyaka 2 mwena tajja kufumbirwa nze nkufuga waka ngofumbira otya nkuzala buzazi oli mwana nkuzala bakumida waka emyaka 2 mwena kitaawo ali mukayumba mulimu ako mbotata akufuga era gwe bera waka nze nkuzala oli mwana nokulabirira tachaweza myaka 5 mu nsi taina na kapolitika akulekedde mbulamu bwe taina wadde akataka kakugulidde akukumira waka myaka 25 oli mwana abuwala tojja kuwasa mu nyumba yange tojja kuwasa tata nomuneka ngene mfumbiro ngofumbiro otya onze nakuwa nzamane kwa. We grew up without no choices but choices made by our parents. Chovola bangobongo bupamemo chovola bangobongo bupamemo zina bagamba Uganda we baye singo kubera n'empisa senga mu busingo bugagga mu Bulaya anti abempisa mali badde mugagga wala nnyo kusinga abazungu batalina mpisa batalina culture na yeyo culture baji kusoba oppressinga tuva abantu bangi nnyo bogezako kubanga akubo Buganda obutukumiddeko Museveni emyaka jonna bagamba oyogedde ku Buganda na bagamba nti mumpeyo omuntu omu Buganda go bazimbira toilet mwapama mumpeyo public toilet munga ya Buganda mumpeyo public toilet munga ya Buganda mumpeyo street ya Buganda olugudo nga Buganda agaya nezimba engudo neza highway nezizimba mu Buganda Kingdom within the Buganda Kingdom. Oba kamera teri clear isima kasito mpulira abanyi benjaga tebajja tufuga abanyi benjaga gwe tata gwayogera sebo mukulu mivule nawo onywe enjaga omira amakerenda onywa n'eddagala ekifuba lijjudde enjaga busirusiru butumbavu nemwefula abazali bakumirembe gy'abazungu nenga abazungu balinga basomesa temwateeka ngayo matu kuyiga mwenza bwa mayiga nenge ekizibu kyemuyina lack of common sense. Common sense matters a lot. If you're articulating issues, if you want to educate, you should educate accordingly. You should base to factors, majors and minors, weaknesses and leads. Bobo somesa. Zena bagambye nti omusajja abera agamba nti Bobi Wine muli wabisiyaga muli wabichi musiru busiru mivule noma ni bemba ndi ebisiyaga tekikwatako omulimu gwo wantu mangukoze oba nnyo omwenge tekikwatako tata banga nywedde omwenge myaka 4 ana musinga okubagita mu Afrika wano ana singa ganja okuba ekidongo gwe mbulya nti Afrika bandi bwe kuba ebidongo tebinyuma emyaka aga yagenda nga ku stage na kotaka n'ensingo ne yeba kanenga gita ngense kuba endulu aliwe nderere ngali ku gita emyaka 4 naffe n'atusomesa n'ennyaffe n'atukolya n'atusomesa bonna nga batamivu bakava ku mwenge emyaka 5 wano okufaanana ko bali banyo omwenge teri yasinga Afrika mummanyi bulungi mwenna bali wano teri yali asinga Afrika okunywa mwenge teri yali asinga n'abasiye kunywa mwenge bali banyo omwenge ne bagupamana mu nenga kumacha bakatugama mugende ku ssomero era nga nze bango bakusomero nga mama jana kiboko ngomanya principal agena funa emboko deputy principal agena funa emboko ze era bali bakimanyi yajjanga ataddeko muno gwa sigana ayingira wa principal namugamba omwana nga ogobye waki oyo nga afuna kiboko ze
ani atamumanyi buze nsi yonna ngayagala nsome mama wange ng'olungoba ng'amenya omuggo ng'alumba principal ng'amugalamiza ng'amukubba emigo bonna ne baticha abakubanga tewali atamumanyi bamutie sio nga ne ticha akukuba kiboko ate nga bwolemanga barawundi kick nga ne sama akuba nga yefuula ani ayogeomo twasoma nebo ogamba nti omutamivu bana abayaga abanywa enjayi ne Museveni anywa enjaga anywa ya cocaine bagimukuba yemuzamu kumanya okusobola okuyimya mu bantu temujja kimanya biri byama wamanye kyatanywa njaga eri tumwira tanywa njaga ani akulimba Katumba ama atanywanga ku njaga mu nsiko gye bali batabayo siga waliyo bali basimbayo sigala bali balina factory ya sigala banywanga njaga nakasingiri taba Muganda abana babivule babakuba empiso babakuba empiso mbo munywa njaga tajja tufugo munywa ani akugambi bali batitizi go musajja wajja n'empapula ku TV na akuleta nagamba sayini nga ntogena kuddamu tuvuma tukade ba musayini ngise empapula ngero avuma penge eno bwa avuma lumbuye mivule sasa kumvuma tebakulya sente sirwa kubanga simwogerako taso nze mivule wanvu atenga baneka mbabuli akantu akalala manja nyo basomesa ekindi kitipo omuntu omuganda mu 1995 1995 nabanyumizako emboozi eyo kivanze omuntu omuganda mutya bwange era kambanyumize emboozi eno mugikwate mitwe bannange bagamba nti bagamba ebichi ebidingana bagamba history repeats itself bagamba history adingana ebyafa ebidingana ngena banyumiza bana Uganda akantu kano mu 1995 waliwo okulonda kwali kwa banna abakyala mamange yewa NRM okuvadda muntu wa NRM tava mu NRM yajira mu NRM nenga mama wange yakafugira abakyala emyaka ngaga nga bamwagala ebirungi nga tayali amuvuganya nakati tewali amujjawo nakati wali tewali amujjawo bamwagala bamulonda kakati waliwo omusajja yakolanga mu bukedde naye omusajja oyo muganda wa mivule mumpulize ebigambo byange bino history repeats itself muganda w'omusajja oyo mivule bamuyita mivule ye muganda w'omusajja oyo mu 1995 omwami oyo yagenda okulaba nga bamuwa sente ne bamugamba twagala omukyalo ona umulo buyinza bannanga omukyalo ona tuyako nnyo ebifo tuyambe ne muteka mu sente yamala na confessing nga tubimanyi yetonda naga bannanga sibwe kyalo na kiwandika bubi ne munnamawuli yajja ne yetonda mwenyini oyo Chenda mwetano yagenda nakola article nababulira nkola regime ya Museveni yo nabwe zekola ngeko sabukedde naga mawulire gonage muyina bagenda mu chenda mwetano bakola article bala family ya amanyi family ya frigo ya amanyi ne bawayo sente ne bagamba tuandika amawulire ntono omukazi mutabani we Nomani yamukwata namwe bakakotu mukube kati bakola article yo nganze mbera jinja nali jinja nibakola article banange mwami Afrigo yakiguddeko mwami Afrigo Ediganje wa Afrigo band yakiguddeko banange omwana yebase ku mama we banange omwana yebase ku mama we banange era omukyalo ono ali mukwesimbawo campaign ya kabinyo naye omukyalo ono bagamba omwana we yamukutte kati family ya fenno ebintu ebite bifaako fe tetwabifaako nye family ya fete zibifaako netubigino walinga nebi meeting nezitule mu Afrigo bandi bikibichaga ani yabikoze bino lwachi abantu bokukyalo babigino walinga tebagala kumanya. Thank you for subscribing to KKTV. Na yebino bya bufuzi ngolo NRM bapanga to kujawo NRM naye mu kifo bamupangiro mujjawo naye nga akikola muita mivule ulirize kinchino kubanya mbabuli ali history nabagamba nti omuntu omuganda na muchawa bubi nnyo ngabakola amawuli atiko ali nene nnyo mu bukedde boba weze emyaka 5 mu 5 nzo kuba bimanyiko abali myaka 8 obimanyi myaka 4 mu 3 obimanyi bulungi
nga bakola article mu Bukedde ekube mama wange ave mu kifo ti omwana oya omukachalo yanyo omwenge omwana we namwebakako namukwata nomani yakwata mama we ne nomani gobogerako nga taliwo kati munnange wayitawo mwaka gumu nve jinje eyo njija ntambula nve jinja nkoma we Kampala ntuka ku kyalo buli omwankulisa nomani kulikayo bannange kulibakayo mutabani mama musonyiwe munnange kulikayo mbagamba bannange nkulikayo ki nze nkola jinja nva kola kulikayo bannange bakyamani ba ku kyalo bankulisayo buli omwanga tofaayo mutabani bibeerawo nimbagambye ebyaki bangamba batugamba mama we yakusiba wamwebakako ekiro yakusiba obadde mu kkomera nempunga nengamba mama mpa ku mawulire ndabeko mama nagampa nengasoma nga yagawandise muganda we emivule oyo mivule go mulaba oyo omusajja bamuyitanga kamere kamwogene erinnya kamere akola mu Bukedde naye mukama katonda yamukuba kansa ne batunde ettaka ne bali malawo ku kyalo ne bavuwala bonna bawagira Museveni tuvambaga to repeat history repeats itself kato mivule temumwewunya bagamba nti ekika kya mivule kyekyakuba amawulire nti nakwata mama wange ne mu Bukedde kopi gyeri era bokebera mu Bukedde mu myaka gyedda bagayina kopi oyo mwana yakwata mama we babikosa enyale mbikoze mbasukirewo temumanyi propaganda go batadde ku Bobi Wine obo obutiba bwa Museveni abulina akola yeggulire eri kusanyawo nemunango olwokubanga nali mugumu nabeerawo ku kyalo anze nenkola ebyange family yaffe ntuli emmere awakane tweyagala tetubimanye ebyo mukama n'atukuuma tekuli yali afudde tetulwala tetwavuwala nti tuweddemu tuli bulungi family yegombesa ensi yonna egiwa ekitiibwa twagalana ffe tetuyomba ne tubeerawo naye nga family ya mivule yekola ebintu ebyo kuva mu Bukedde mawulire ga Bukedde nga balwanira ekifo kyaki kyebyobufuzi ne bakola propaganda kati guba kutaka propaganda nti Bobi Wine ali ebisiyaga toba nakutya nze nkwadde example eyo nga nkugumya tolaba nze bangamba ne bakakumange anzaala mama wange nina kati ndi mulamu Bobi Wine tebamugamba nga Kwebaka ku mama we naye nze bagamba ne bakakumama wange kati gwawo oba otyawo kyawo bajja gamba Kyagulanyi akwata omukazi wano Museveni yagamba Besigye oyina sirimu nenga ate Besigye Museveni yazinanga wini bya nyima ko Besigye nti oba mulina nawe omulina berangira ebintu bingi yamugamba oyina sirimu Besigye n'agamba nti oba mulina nawe omulina twazina kuomu twalya kwemu kati bajja kugamba ebintu bingi Edi mutwe yakwata omukazi gundi bali mu panic it's a panic mode batandise okulya gende wastera Nyanzi ebyo ataddeyo Stella Nyanzi awana Kyagulanyi. That is the confusion within Ugandans. That is the confusion within Ugandans. They don't understand what is politics. They understand propaganda. They understand propaganda. They don't understand nothing. Uganda, there is no democratic politics. They don't understand democratic politics means that anyone has a right to exercise his or her rights in terms of approach, to approach the people, sensitize the people, to talk to the people publicly. Nga Museveni ali mbale, Bobi Wine ali chitugumu. Nga Museveni ali hoima, Bobi Wine ali iganga. Bwebaito obukulembeze obw'emirembe. Ontegera. So why lwaki mudda namuganda Museveni ayina amaanyi nga Museveni akutte mundu? Lwaki ogamba nti Museveni wa kabi nga Museveni ayagala kutta Norman?
asindi nga Museveni atuma sipapatu wale mundu akubeba Bobi Wine sase kamocha bokama tena Museveni wa amani ogamba otete Museveni wa amani nga Bobi Wine agenzo kwata microphone ya nusu ya $8 za America. Bobi Wine akute microphone ya $8 agamba abantu hello, how are you ladies and gentlemen, how are you today, please mtwebereremu omusajja tumutwala gunolete mundu 10 n'omukuba masasi. How can you say that you're a leader and a very strong leader, democratic? Museveni does not inspire anyone. Museveni akoma ku inspiring abantu 1995. Since then yamanya nti abantu bayavana ho munsikali abalidde olukwe ne bagala omukola coupe mujjako. By 1998 yali amaze okirininga amaje gonna security yonanga kyaddemu abanyarwanda bahima. Museveni bwe yamanya nti bana abaganda banjije mu nsiko ate nga amaze okubeera nabo nawulira ebigambo. Museveni ya studying omuntu omuganda n'amanya nti muntu wa bigambo nya waayiriza sala ngambo balyamu enkwe. Museveni mutuufu when it comes to Baganda. Museveni is right when it comes to Baganda. If you say Museveni is wrong about Baganda, look what they're doing to Bobi Wine right now. Bwagamba nti Museveni tayagala Buganda. Look what they're doing to Bobi Wine. If you're Bobi Wine supporter now, you should hate Baganda. Look at you. You can understand what Museveni experienced. Gwa abantu bonna bava mu parties ababaje wa Bobi Wine. Abo bonna abanyampi, I'm telling you, wait for it. You will be my witness. Wait for it. It is coming. I told you. Some people were against me. I know money. My friend, open your eyes. You call me a prophet one day. Time is coming. At the last moment, they'll turn their backs and tell you, "Ah, no, muyaye tutugenda na yemuze tugende. Ah, fetuze mu dipi tugenze mu fudisi. Bano bayaye beka mocha. Why? Because they're very greedy. They want Bobi Wine to sign agreements for them that when we take power, you're going to become a prime minister, you're going to be the governor of the bank, you're going to be this and that. They're money-minded. They're so greedy. You don't understand. Temwagala mazima. Nansubu katongamba not all Bagandas. Gwe gamba bugambi not me. Ata obakabaka mabwe bujjuddemu enziro. Obakabaka ba Buganda bujjuddemu enziro. What I talk, don't say not me. I mean, don't say not all of us. You don't know me, I'm a Muganda. You don't know Mama Nina Buchirwa, she's a Muganda. You don't know Kyagulanyi, he's a Muganda. Talk about you, just say not me. Say no to me, because you know yourself, I don't know you. And you don't know me. You might know me facially, but you don't know what is inside me. My beauty is not outside, my beauty is inside me. Nze mubule mazima. Bachimanti obwakabaka bwenyini buli mwenziro munda mu bwakabaka. Mwete mumanyi history ya myaka jadda, mubisoma mu bitabo, mwalinga Masakeyo mulima, mwalinga Kyotere, mwali Jinja, mwalinga Mubende, mwebase. Banyamwe babanyumiza mundu. Ask me, I'll tell you about the Baganda people. Zena kugamba boza nkulimba, gamba Kyagulanyi ambale kanzu agende Bulange. Atule wansi bateese. They're not Julius, they're not using Kiganda names. Seranga Lwanga yali Muganda. Kasire Gwanga yali Muganda. Kasire Gwanga yajjawo Kayira. Mission yagirimu mubimanye ebyo. Muli bana bato. Mumanye ti mission y'okujjawo Museveni Kasire Gwanga yagirimu Seranga Lwanga Dragon Nyanzi n'abasajja bali mu government besagala kwogera bakyalimu basavinga. Muchimanti natulanga nabo paka sawa 2 za kyo ne mbagula ne gate ne bafuluma ku bonju e Kawempe.
ne bamala ne batwala ebyo bali kodinze ewa Museveni nga Dragon Nyanzi yabitwala nga Sire Gwanga yalidde deal yona yagiridde nga bagira Omunyarwanda abere mu buyinza. Do you know that? You don't know. You don't know. Tekwali Munyarwanda balinga baganda ebakola obukukulu era ne mukugoba abambejja mu Buganda. Museveni did not chase away bambejja balinga baganda nga badiringa ne Museveni goba abambejja goba abalangira mu Bulange basigale nga bakolera Museveni. What are you talking about? Museveni deployed the Banyarwanda 1995. You people, you need to be taught. Mulekera okusoma ebitabo. Mbutulinze Edmond bato abokedde atubulire na mawulire, tulinze Tamale Mirundi atubulire. Aba basajja tubimanyi. Uya akugambye nti when they were talking about Bobi Wine Island, bagende busabala wala abaganda ameka baliyo. Abennono waliyo bavubuka. Mufe kutakalya Bobi Wine. Wele nze naisa wane ekiwandiiko wano kwaliko abantu 10 mama nina bikirwa bero mujulizi wange nakola wane ekiragiro wano sawa zaali obanya za kiro ne kwali mama nina gwali mwaka 2018 kwaliko abantu ndoze nga 10 nyanga balaba ne mugama mayiga sawa 2 munyabo tofa kutala Bobi Wine chiwed mayiga ndoze era alimo kuti na vaina na bidaka Bobi Wine bali bye balitwala bali bawambye semakokiro wano bajiwamba Buganda kyo wavaye bugenti bannango mwana Buganda abona teri Muganda jabbogerera me bana Uganda mununule ensi yamwe teri Muganda agena kuva Bulanga abogerere abaganda be Bulange bayingira mu kintu obuganda babucyankalanya bakimanyi nti bazanyisa Ssaabasajja Kabaka nga kimuli teri Buganda. They won't fight for you. They want the Munyarwanda to remain in power kubanga ye yabagamba mulye tufuge ensi tujifugira ku propaganda kabaka nga mulu mwenvunza nga mwe yalire embugo nga mwe bakamumbugo nga musinza lubala ataliyo mwagala gaggawala nga mutunda amataka mugaguza bo. Why they keep you in poverty until the day lowulira no enough is enough no tunde takalyo baligula very cheap because why you are very dormant. Teri muntu yadatibwa mu Uganda nga temuli lukulwa Muganda mwerimba era Bannarwanda era balimu amanyaga Bannarwanda mwerimba buli missionary behind okutto Muganda ebera ya Muganda. Na wane Bulaya bwe tuli buli mwana omusawo Muganda yatikudde sente abagala okumusanyawo Baganda bogalugana namanyaga we basuna Muganga Joseph ani tubamanyi Baganda temwe kwa sambu Banyankole Banyarwanda no ana mwagala kali muna atera oyo muvule twamuzudde Munyarwanda mivule tata we yegundi azali wajindi ani akugambye muna atera mwe kubaka sabuni mivule si Muganda mivule temwesi bako Munyarwanda ani abagambye mwe kubaka sabuni. Gugenda abakaza Abaganda bafuire mmindi gwagamba sifefena genda abakaza Abaganda bafuire mmindi tojja kusangawo kifaananyi ekyo nebo watunulya boti bajja kubeera mu kifaananyi ekyo baliwo nga 10 batandika mu 18 bakwata enfuli ne basika abanenjagala no musajja njagale bajja mpito no musajja njagale njagala no musajja njagale mama njagala musajja mbeleko bali abo abasiriwaliza mu ddagala Ganda akwata enfuli nazisikanga bakutene mmindi bajajja mujje ono musajja njagala mpa ku sente ono musajja njagala je mama mwagala mama musajja mufirako bamugamba akwate mu bukyala nga bafuwe mmindi nga Museveni wabafuga Museveni wafuga balengera Kabaka nga ayita Ronald Mwenda Mutebi agende Luweero ne badduka Kawempe ku stage ne baleka wempuuta ne baleka wenyama ngeri enswera zigwa mulina Kabaka amala kubulira ne baleka bajjukira nti tetuna kyakulya
batemanga ebitooke ne basula mu kkubo Museveni wuyajja ne batema ebitooke kati balina nsukusa bakaaba Museveni mannanga tumazeko ennimiro zaffe mwatemanga ebitooke nga mubita Museveni mu kkubo mwatemanga ensukusa nga musitera Museveni azirinyako atambula ayitewo Ugandans wake up. The struggle is not for Bobi Wine. Museveni agenda. Yafunye the strongest opposition ever. In the entire history of Uganda, the world is talking about Bobi Wine. Atoyo mwana mugezi. Mwana watamanyi Bobi Wine kamba wewe ku history ya Bobi emu. Bobi oyo kamba wewe ku history ya Bobi. Masagala mwogerera nnyo kubanza I know Bobi. Akimanyi manyi Bobi obamba yo history yemu. Temanyi Bobi Wine. Bobi Wine is a very good somebody. Bobi Wine is a mafia. Bobi Wine can take any nonsense na kutunulira bwati. Bobi ne waba yakuchawa kubonga ko atayinza nokuyita ja kulengedde na kuyita gwe mwana story soko je guy na gamba lwacho nekweka na kubonga nako na kubuza lwacho nekweka. Bobi Wine oyo golaba omukole ekintu nakulengera ngo oyiteri nakusalako maje na kubuza lwacho nekweka mwana boy na kubonga natambula nagenda. Bobi Wine tayina bigambo biwera bitano tebakulya sente. Nentale zali nga musiriki mu governor Bobi Wine nga tayogera alinga mpologoma yenga tayogera. Bobi Wine has no problem with no one. Chova abantu bamuyita nti ali very greedy. Kwanga bwe bato munyonyodde kyo yagala talumbaga na muntu. Omala munyonyola nine ensonga bweti. Bobi Wine omala munyonyola ne weyogerako nine ensonga bweti. Boba toyita kyoyogedde era tafata Bobi Wine ku studio yayitanga weka moja muka studio nagende manju nateka kesadaliye natula ne bujamani ne basirika era nga Bobi okuve manju agenda ku microphone kuyimba okuve manju nga damu motoka yenga ayitamu. Bobi Wine is a very mubuzanze nkunyumize Bobi Wine sagala gera mu details. Abakamiri bayinza obutakubulira bayinza obana ensonga zaabwe. Bebe kulanze obutakubulira. Bobi Wine is challenging them with one thing. He does not raise his voice. Bobi Wine has respect for everyone. I'm telling you. Ontegera. Bobi Wine ne waba nga nywedde enjaga ye nanywa n'omwenge gwe na parking ku Pioneer Mall najje wa DJ Leero waggulu nga bwayingira nga siyo li Bobi Wine gomanyo weweru bwayingira wa DJ Leero nga afuka Bobi Wine gentleman nga ayogera ekimulese nga amala nga adda mu motoka yenga agenda. So people the way they portray him bakosa advantage mu anywa enjaga. Yes nze muwagira ne waba yingire mu bukulembeze njagala anywa enjaga ya maliro kujinywa ajenga president we Kenya Kenyatta ayogere ku microphone as long as he's serving us the people. He's not serving for his own interest. Bobi Wine is not primitive. Bobi Wine is primitive because he does not talk to you when you don't talk to him. That's why people they say Bobi Wine is very primitive. Bobi Wine knows his enemies, but still he welcomes his enemies. Bobi Wine knows his people. Tebakulya sente. Bobi Wine time ya kulugudo nagamba olinga amazigo chaligwe mwana nja kusaza guboyi nja kukuba nedda. They're portraying him because they know that it's the only advantage they have to misportray him. Sengaze nali njagala na senga nali munyampi nga njagala kulya sente za N.U.P. Senga nega tadda kubamanyi Bobi ne tukuba Bobi. Senga nega tadda kubamanyi family ya Kyagula ne tujikuba.
senga nalinga nze muntu ataga change nenze nzo okuva ddago mulaba wano nali kubesije abala bakola live yange yasoka dalo kola live 2016 nali kabira besije amaziga nga ndi mu America nali Boston nakaba ku live eyagoyinga viral ku YouTube nga matufu nda besije bamutira bwerere nembuza abasajja Bobi besije munonya ko kine mazima Museveni omusajja omwagaza ati yakola kibannange nga ennaku enkutte bane nga musajja gwe ngaze no simena kumanya nti bagaba sente zo kuwagira omuntu ebisibyagala siri nze ni mukulembeze mu nkola yange ni mukulembeze mu ngeri yange sagala bya bukulembeze nenze ni mukulembeze muki nazali wanga ni mukulembeze nze nkulembera bato bange bonna abanzirako all of them that well behaved buza abantu abamanyi bagante family ya ganja abana bonna babali kiriya nnyo teri atabamanyi nemma tuve tugamba okujjako Museveni gono tugamba ati Museveni wa amanyi temujja musobola wa amanyi kubanga olaba akutte mundu wamanyi olokubanga akutte mundu wamanyi olokwasa okugalawo obulange radio ya Buganda ne bagigalawo wamanyi olokubanga sokuwamba TV zona yaziwamba olokubanga amawule ga promotinga Museveni walo videos emulaba nga tebaziteeka ku TV ga Uganda media Museveni ebigana ku media ebigano ku media ebiganako Museveni ebiganako ku media nemo mbira ku Facebook kituva mbagamba nnyo nti musharinga videos zino zituke ku muntu wo mu kyalo kubanga bino ebintu tubagamba tebabiraba ku media ye Uganda tebalaba kyabadembale tekibera ku TV za Uganda tekibera ko Museveni yabiganako yusisite kukiriza bakuwa air ku TV ne ku radio kasoba ngoze kuvuma N.U.P kuvuma Bobi Wine kasojja ku NTV ngoze kuvuma Bobi Wine bakuwa air kasojja kubukedde ngoze kuvuma Bobi Wine bakuwa air era buli muyimbi ayimbe nyimba za NRM olubo duyimba ku radio balukuba tajagenda Museveni tajagenda kubanga muli ya sente ne muli bameka how many are you nina muganda wange Kibedi Cox nina mwanyina ze full figure nina muto wange Achibaka Kato nina muto wange Bebe Kuvu nina namukadde balamu oyo balamu munyarwanda simbalamba na Uganda just mumala bamugwira tamancha yagala ne balamu kamubale muli bameka how many are you mwagala ku challenge decision y'abantu milioni 40 nga mwerimba Museveni ina milioni 10 milioni 38 z'abantu aba voters aba registered sembo milioni meka era mbe ina semba kumanyoko mwerimba ago mogera magufa Museveni list jaina mulimu milioni nga 5 zajivamu edda nenga tazagenda na kusigning out ntuvudde mu pattern bakowa bagala change aina milioni nga 5 abavadda mu pattern NRM kadi baziuza mudda abambazibuza tebadanga yeri bagenda damu DP bagenda mu N.U.P bagenda wa mbuni na milioni z'abantu mulimu n'abafa bafira kumate motoka zabatta bafa enjala baba kuba masasi nga bagenza okubba abamu kale gwenyagala ombulire kubavubuka bali mu size ya sipapa mumbulire percentage wagira Museveni ku percentage y'abantu abali myaka jaja Achibaka Kato mumbulire ameka bagira Museveni lwachi Achibaka Kato sibaka bagala kunzita bagala kunkuba lwachi bamukuba ngati bona bagira Museveni DJ Kirasiko mwagamba ati that's all nonsense. Museveni is the weakest link. Museveni obutiba bwo kulumba opposition bwadda nabagamba nti Museveni yayambalanga gundi yayambalanga obusati wa UPC
ne balumba ekimire ky'abantu ba UPC mayumba ne babatema ama office ne babatta ne bakola enkera meeting ne bagamba mulaba obota abefuulidde mulaba akasajja kagenda obota abefuulidde eyo nkola ya Museveni opposition agirumba nga agirumbidde ate mu yo kivana ba government N.U.P mujegendereze judde abanyampi naye njagala babuulya mwebaze mukama Kyagulanyi yasoma Museveni Kyagulanyi amanyi Museveni entunula. Thank you for subscribing to KKTV.